Uno Omutemu eyata Jajja Ichuli bannange avuddeyo nga yenna mutambula leera ng'abanja ssente ze ezaasigalayo we yamutuma munnange ajjatte Jajja Ichuli yamuwako ssente za mitundu era atusuubiza nti singa tamuwa ssente ze agenda kuvayo mu lwatu amwogere bannange nga bwe ngenda obateerako ka vidiyo maaso awo nammwe mugenda kuba nga mukeerabirako ateerako otadde ne vidiyo ya donasiya ne fulfiga nga bwe baatandikira olutalo luno terutandise kati olutalo lwabwe lwali lwava dde bennange nabyo bateerako maaso awo ne mama Omutemu gwe ate oba ngamba ogamba oba omanyira n'oyisaawo oba omanyira n'oyisa waalikumye olwedde wamala dde okutta omuntu kyokka ate ovuddeyo mbu nga wenna bannange zino ebyokwogera kugamba ennaku ekukwata nebikubula n'okubula naye ngenda kuteerako kabiri awo nawe owulire nga awera enkolokooto era eri oyo eyamutuma ajje atte Jajja Ichuli naye nga sinaba kubanga mukuteerako badde mbasaba vidiyo eno mugimpeereka like era n'ensaba mukwano gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Subi ya News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell oleme kusubanga buli kimu kyonna kyemba nteeka era nenyongera okusabirawo bonna mukwano abalwadde nti nsaba ekisa kya Mukama buli omu kimutuukeko ate gyali butereevu kansooke ngutereka akatambi k'ono Omutemu seruvuto kaggwe ensonyi kayiwa musaayi ng'atubuulira ebyaliwo nga akola ki ng'atemula Jajja Ichuli then we tuvaawo ate mbale nkutwala ewa donasiya kwotadde fulfiga bannange naye Mutemu gwe Mukama kale akulaba buno obubaka bugende eri gwe omukulu eyantuma ogenda okuba Ichuli amasasi sevo ise emirundi emeka njagala sente zange. I need my money. Or else I'm gonna unmask myself so that people can identify me and you see what's next. Njagala sente zange tukwesanga muri bariya z'amaanyi netugenda tukola ebikola ebyokuyiwa omusaayi masiwo Katonda anyigira abasi simwe mwemututuma mwemudabiteerya mwekulinda kakati timo njagala sente zange kati poliisi Omutemu wuuyo avuddeyo n'abagamba everybody who uses a smartphone has got a digital imprint. Now, if somebody comes out to confess that they murdered somebody and they are demanding for the ransom or for their money, their balance, this is your time, police, okozesa your expertise okuzuula omuvubuka ono. Though he's wearing a ski mask, they musobola okukola ki okutrackinga gundi his digital imprint on cyberspace. Then amwe abantu abanoonya content bannange. Bw'obanga onoonya bunoonya content nga oli serious or nga toli serious whether you killed Ichuli. I feel sorry for him. Okujjako ng'omuntu mulalo n'okuba nti oli musiru olowooza nti ski mask esobola okutaasa mwene embeera muganda wange. Don't be fooled. Kubanga kasaba kukwatako ojja bite byanno ojja kutubuulira eyakutuma okutta Ichuli ojja mwogera ogenda kubeera mu kkomera whether you've done it or not kubanga you have confessed. You've given a confession online. Kati kyogenda kyejja kooti ogenda tuga nti wabadde okola content gasiya buloloka babasibe mutegeere muddemu understand. Mutuyita ki? Bwe mutulabako embuzi bwe mutulabako emitwe mutuyita mbuzi. Tukedde tutwagala kutandika kukola mirimu gyaffe. My analysis on this idiot is simple. Ono bamujwetesewo bamutaddewo just to kind of fool us kubanga they're looking for a way okuwunzika ekintu kino naye tebalaba because okufa kwa Ichuli kukyali like the killer is still on the loose as far as we are concerned.
kati bataddewo ono batufuulinge bakwate mu evidence bamale bamukwate because bagenda mukwata kati gwe andaba osobola okuteekako masking eyo nesikutegeera nga nkumanyi nesikutegeera amaaso go the shape of your face nesikutegeera okitegeera so look very well before you jump bagenda kuteekawo kikondo diversion bamale batugambe nti bamukutte bamusse ekintu kya Ichuli era Omutemu abeere mu bbanga so ng'ate temumanyi ani yatuma ono agambye bamutuma butumi ate poliisi tubalaba ono bwe mumukwata mumubuuza ani yatta don't try to take his life before he confesses who sent him because era newe mubanga mumugjeewo no it will confirm everything that I've said. This person is a pawn just to fool everybody else. So as what? Okunzika echi ebintu bya Ichuli. Because okukuna makunji, that is the truth. Okukuna makunji ate kuyitiridde kususe we kuyina okukoma. So I don't believe this idiot. First of all, ayinza okuba nga ye mutemu obanga si ye mutemu byonna biri awo. Please give your analysis in the comment section. Naye njagala bwe bamukwata if truthfully bamukoleko ng'amateeka bwe galagirwa. Kings and queens, I don't know what your advice is about this man. Naye bayinza n'omusibira obwerere ng'ali innocent nga he's just playing. Naye mugenda kuyiga obutazanyira ku bintu biri serious ng'ebyo because omuntu alina amagezi to come out and confess about such a crime. There is no way you're getting away with it. You won't get off scot-free. We not take it until there is a reaction to an action. Please don't blame us if we react to your foolishness. Which take it? Kati ono naye alina bazadde be ayinza n'okuba alina omukyala n'abaana. He sounds like a westerner. The accent is westerner. Kati simanyi kibabala. What kind of distraction is this now? What kind of diversion? We need to wubye enough. Mugamba mutya. Mugamba otya president advisor. Ngambe ndi bota ya full figure. Kizezengere. Kibamamaku. Full figure uliro otya nga nafe tukuvume ki. Wemmemeku ekizezengere. Ndi bota y'omuntu. Full figure ndi bota y'omuntu. Naye ngala okutegeeza nti mubogenda okukwata pa aba diaspora tulisanga wafwa. Mu bitiibwa ebingi. Kubanga we are not ready to go back to Uganda. Bitch, stay away from Kadama. Ono Faith agenda kumira empeke naye yeewuunye sikisanyukiramu kyakuyiga abakazi bangi babasajja bangi olaba kagaayo oba omukazi ng'anyirira mbwakonkalya boyiro ojja kukalya boyiro kakusiikireyo nze sinenye omusikati ate mwebaza because yavayo n'agamba ensi yonna batono ekyo abakikola Faith ne mu recordinga video ya recordinga video nga bava mu sompyo n'atulaga ne kondomu atulaga essebo nga ye bw'alidde serebu naye akimanyi mulwadde ne kondomu weeziri amuliisizza kondomu kakali mukwana ogenda kumira amaweka ago akasajja kakugamba ogenda kufuna iPhone mu kiro kimu omire empeke obulamu bwo bwonna obusigadde okitegeera gwe omuntu avana kuga nti banne ndi mulwadde ate oyo omukyala yakwata katsi because katsi yali atamidde n'emyenge gyaliwawo kamunywesa omwenge abantu bangi nnyo mwagala okumanyika mu mbeera bwetyo naye obumanyifu bwe mwagala nga